Katonda wange tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde. Tukwebaza okuba ng'osobodde okutuyisa mu bingi. Omukka gwe tussa nga tetugusasulidde. Obukumi bw'otuwa okutuyisa mu matumbi g'obudde. Bangi abalugenze. Ku makubo kwe tutambulira abalala kubafiiridde. Mu mayumba mwe tusula ne tukeese watali akuuma. Tugenda okera ku makya ku mikutu nga tulaba be balumbye, be basse, be baatemyetemye. Nga n'abamu balina obukuumi. Tukwebaza olw'obukuumi bw'otuwa. Weebale nnyo Ayi Mukama. Tukwebaza olw'obugabirizi bw'otuwa. Tukwebaza Ayi Mukama Katonda olw'okutugabirira ebyokulya, okutugabirira ebyokunywa, okutusobozesa obwana bwaffe ne budda ku masomero ne busoma. Mukama weebale. Katonda ayinza byonna, tetutoma era tetukukkuluma era tetwemulugunya, tusiima busiimi. Naye Mukama tusaba omwezi guno obeeko abantu b'okolerayo ekyamagero. Mukama baako abantu b'osumulula. Mukama Katonda, abantu banyigiriziddwa kintu kye bayita bupangisa. Abantu baweebuddwa, abantu bajoogeddwa. Bangi bali mu mayumba naye nga bali ku tebuukye. Tamanyi oba ddala bw'agisulamu anaagikeesezaamu. Alina n'amasimu g'atakyakwata okuli ekigambo landlord. Muganda wange, essaala eyo ginjogera eva ku ntubo ya mutima. Atapangisangako tasobola kukitegeera. N'oyo yaakayingira obupangisa ng'okyali mu myaka 25, oyinza okuba nga gwe okyabinyumirwa era ng'olaba ng'ebya bulijjo. Y'ensonga lwaki okyalina n'embavu ezikolera obubaga ku apartments. Naye njogera ku abo abayingidde emyaka 3, abawezezza abaana 3, naye nga bakyali muzigo. Ffe tumanyi kye tuyitamu. Obadde okimanyi muganda wange nti bakuwa amateeka ng'ogenza okunoonya ennyumba, ng'ennyumba ogyagadde naye amateeka ne gagigobya. Etteeka erisooka tetwagala mupangisa w'abaana naye ng'oyinaaba aye togenda basuula, eyo n'ogivaako. N'omaliriza ng'ogenze mu nnyumba etategeereka kubanga nannyinizo yazivaako. Oba oyina abaana oba tolina, gwakola ki? Gwamanyi. Oli takulimbanga nti waliwo omuntu eyayagalira mu bupangisa. Takulimbanga tuleme kwegumya. Tumanyi kye kitegeeza. Ate obupangisa bwonna buki? Bupangisa. Regardless opangisa ya mmeka, bwonna bupangisa. Naye kale aba apartment balabika bakyesobola. Naye Mukama tuyambe tulowooze ku basinga olw'omu n'eddaaba olw'omu. Ng'oluusi tekulina kikomera. Ejjoogo liri ku mizigo muganda wange. Ejjoogo liri ku mizigo. Omuli okulinda ekinaabiro. Omuli okunaabya eddagala ly'otanaabye. Omusajja ng'olina n'abaana, nga n'abaana mu nnyumba mwe bali n'omukyala mu nnyumba mwali, n'owulira nnamba 4 ng'ali mu kukwogerako n'ennamba 5. Ne bakuvumanga n'abaana bawulira, ne bavuma nnyoko nga n'abaana bawulira. Yeyanaabye omudagala, ne bamulangira obulogo bw'atali, nga ne sappula eri wali waggulu, nga temwebaka na kwebaka nga temusabye. Ne bakubira landlord n'atuuza olukiiko. Bino ebintu tubiraba ng'ebyokusaaga. N'olaba omukazi myaka 4, n'olaba omusajja myaka 5, ng'omuvubuka wa myaka 30 y'abatuuziza bali ku Mukama wange. Ye landlord. Waakiri tupangise ze tukoleramu. Eze tusulamu. Mukama tusaba. Ne bweba ruumu emu gituwe. Tuyinza byonna obutabifuna. Naye waakiri tuwe entandikwa. Waliwo aliko waakaabira ng'ezizimba ze zimubuze. Waliwo aliko waakaabira ng'ezisereka ze zibuze. Waliwo aliko waakaabira ng'eziggala ennyumba ze zibuze, gw'okaabya kajanja genda okuba ekibaati muganda wange. Oyingire. Naye waliwo nga n'akapoloti takalina ku myaka 4. Emyaka 4.
oba otuuse emyaka egiratera okumuwa ennyumba. Waliwo emyaka gye batawa nnyumba. Kati ekyo kyesi bajjajja tebabapangisa mayumba. Buba busosoze. Si busosoza nti akutunulira nga tojja gisobola. Ampimya atya? Bajjajja babamma amayumba gennyini. Jjajja ku myaka era ogenda okulaba bajjajja ababayamba okubapangisiza amayumba babeera baana baabwe, ogenda okudda nga jjajja yalimu. Emyaka egy'obuzzukulu muzzukulu owandimufunidde ew'okubeera alinaaba nga yakunoonyeza ew'okubeera. Bana bagaa jjajja lugonvu, jjajja taata, jjajja. Mukama atuyambe. Byonna tubyagala, tetwemulugunya era tetukukkuluma. Katonda abitukoledde, atukuumye. Obulamu bwe bugagga tetubiwakanya. Naye tusaba naffe tubeereko ewaffe. Ng'oyina n'abaana nanyookeza ku tooyi ng'ekinaabiro mukirongoosa mpalo. Yali wiikiyo wiiki luba lunaku oba wiiki kisinziira. Gundi ku luli yeyayonkeza, ku luno gwanyookeza. Ng'olumunyokeza ki? Anti toyi zaakanya piitira trini naziwunya. Tomanyako temwakasoma VIP, ventilated improved piitira trini. VIP ennyumba ziri 10, toyi ziri 3. Ennyumba 10 toyi 3. Ne mugula obukufulu ne mugabana obusumuluzo. Kati obuzibu ng'aliwo toyi emu y'abantu bameka? 4. Ate ebisumuluzo biri bimeka? 3. Tricycle. Kati nga kye mulina okukola oyo atafunye agenda ayokesa akasumuluzo oba ayagala. Oba tayagala buli kaseera ajje wa namba 2 asabe kasumuluzo. Ate manyi kabane we kabeera awo wansi awo nga ku mwanga awo. Era bw'aba akasaba akunaamiriza mbadde nsaba kasumuluzo nga bw'akasikayo. N'ogenda ng'emboozi ekuliko. Kyembuuza ogatta mboozi kyawe esaba akasumuluzo kuba totuukira kuko. Nange otuuka n'obimanyiira. Otuukira ku kyeweetaaga. Kati tuddawa kano. Kati waliwo awulira emboozi bw'oba okyali mupangisa ng'oli mu apaatimenti. Era nabagambye nti bano abavubuka myaka 20 zino emboozi bayinza obutazitegeera. Omanyi abantu abasinga bagenda ne balowooza Lugonvu ali mu myaka gyabwe. Lugonvu musajja mukulu. Era bwe mba njogera ebintu nti myaka 20 temulowooza nti nyina emyaka gye nnejjamu sikyalimu egyo. Kaliko otera otugamba nze nkaddiye. Ebintu mbirabye. Muganda wange n'oba nga olujja lwe luggi lwowe lweggulira n'obulwa ekyokulya ensi yonna n'emanya nti omukyala w'omwo omwami w'omwo obwavu bumuluma talya. Ku 12 n'ojja ng'olebeeta n'ekindaazi n'obayitako nga kikwolo kyofunye n'obalekera emboozi naye bw'oba oli mu kazigoko ne bw'ofumba amazzi n'onywa amazzi tewali amanya ng'oliwo ne bwe kaba kaluumukamu tewali amanya lw'otaalidde. Bino si bigambo bibi era sigamba nti twemulugunyiza Katonda naye Katonda yandiyambye n'atuwonya emizigo. Abali mu apaatimenti sijja basabira kubanga ezo ssente tulabanga mwagendayo lwa busobozi naye ffe twogera ku bantu abali mu mizigo nga bali mu lwa mbeera. Kale egika wansi wa 2 gy'emizigo